Nanti obuzibu mwasalawo mwekola byammwe ate nga ffe abantu temutubuuzizza. Ate ani yabyogedde mu maaso? Nanti social media mwogera bye mwagala. Muli ku ki? Tuli ku social media. Kiraba ku pages zammwe. That's fake account. Oligirako blue tick? Anyway, nange nina blue tick nayogedde amazima. Naye nga baby ali. Kale ali bulungi. You have a problem? Bw'oba ne mukwano gwo ne bwe mwekuba ne bwe mulwana ogamba omanyi naye jjo kyabadde kiganyeemu tukisooting basically. Mumanyi ng'omuntu omusanyufu ennyo atabeera na buzibu ne waba waliwo kimunyiiza. Atunuulira bw'ati ajje tomubuuzanga. Olaba omanyi lwaki tatunuulidde nze kunyiigira nze abuuza waliwo obuzibu. Ye bambi amazima gennyini yalowooza mbu bino ebintu mwe mwagala mulumba mwe media mwennyini mwegasse ate mwaba mulumba ate abadde alowooza muli bakyalini. So basically it doesn't really make sense. Mwakala talina kibi kye yankola sinakito kibi kye namukola nyinza okuba seri papa nga nabye namukola ebi. Bw'anakupa n'engula iPhone. Kale abadde ne iPhone oba kati okumala emyaka 3. Nentwala n'esendeke z'ekivulu n'engula kawuli. Bamulawo obuzibu bwe muleeta. Kino abadde ngamba mwe singaze musanyufu yalinzikiriza wano singa nkuba bukulu. Omukyala ono munyiivu. Kale okumanyi ng'omuntu atali munyiivu. Kale okumanyi tonyiiganyiiga. Kino kirabika kyabadde kikunyiza ennyo nnyo ku mutima. Bye mwayogedde bye muba mutambula nayo because tulina kye mwabidde. Ayibayo okimanyi terina peevi. Tukozesa Spark TV. Naye ate mubadde ba bloggers lwakubanga mwayiga okulya buno obusente buno abaana bye babawa mitwalo 2 egyo gye babawa egyo. Nze ba bloggers batandise okunkubira nga bagamba I pull out my story. I pull out my story mwe mwankubira nga mubiwandiika. Kale alina famire, alina abamuzaala, alina baganda be. Ono omukazi asula akola, asiiba akola, asula akola. Emmotoka ye mwemanyi gye yagijja. Kawunde egulibwako essaawa zino. Genda mu bond kawunde saagera $1,700,000. I'm not even putting it on a particular TV or blogger. These were stories on like 6 different bloggers. These young boys in Makerere abakasukuna internet abalowooza what can we do, what can we type, because we saw one person doing a headline of a story and I'm gonna double cross it and redo it, do a remix to it. You know the problem the journalists in Uganda is temporary because blogging red paper as a black journalist. I don't tell my stories in Buzazi one is. But the problem with these kids, they are right now seated home, bakera kumaja ku desk, nabasaba stories, nga tebalina kyakwogera. They have no information. So now know which bloggers type what. Not quarter, then not making it favorable of views. Big brands, queen of the mic, king of the mic, I know they will make noise. So it's psychological that I want to tag with them. Anybody sees that title is going to read your typing. Nganzi bansinyira ki? Lwaki aba akola nga mubbi? Kiba kimukozesa nga mubbi? Ababbi bakola, ababbi babeerawo okubba. Naye namwe mukozese mu reasoning yammwe nga muwandiika ebintu bino. What I can say is one, I personally don't have a problem with MC cuts.
oba nina bye namukolera oba tulina bye twakola buli omu atwale kyatwala. Waliwo ayagambye kati yamekinze ekyendi teryalyamu gwe wakolako nange wansangawo bano bonabona bansangawo balinga bakifeesi kati yansanga wedini tv presenter yansanga nembuga. So for now what I can say omuntu waba alina obuzibu nange bengamba numbenga tatekamu bulamu bw'abantu balala. They shouldn't put my family in this nonsense. They shouldn't put my son in this nonsense. I have a reason lwaki nalekera okola entertainment gossip nina ensonga zange naddamu music shows for a reason. Even when I still need entertainment news sirinayo muyimbi asobola vaayo nakambuza. Reason being amano mwagala nnyo ebyononesa ensobola okubaga alina obuzibu ankubira essimu oba oba namubba baŋambe namubba. I've been in the iPhone series for too long. Simanyi lwaki na iPhone ebeera headline kubanga that's a small I have an Apple laptop, I've had an iPhone phone eyo natubeera nabyo sirawo kono n'erinnya ly'omuntu. What is fame? I think you all getting famous so easily. Mukozesa erinnya lyange mbawadde permission mukozese erinnya lyange mumpayirize buli kimu so long as it's adding anything to you because nze sikozesangako linnya lya muntu kutuuka wendi. Me am hustling all the way. Sembayo. What is fame? You see, at the end of the day, you fail to differentiate two things: trying to be famous and being famous. Waliwo abali okugezaako okuba famous. They can do anything. Right here, this is my friend and our friend. We are not trying to be famous, we are famous. We don't need articles. We do a lot of things. We are dealing with NGOs, mononayo business setulina nazo batulabanga abalalu. We're dealing with knights of people that respect us and bank on their businesses to bring them money. You're spoiling all that, all in the name of what? Okay, let me speak for me. I don't want to be famous. I'm okay. And if you don't like me, I'm also okay. I can never be what you want me to be. No, never. I also have a life. So you don't like me, stay with you not liking me, it's your business.